Hello everyone, good day. Mjebaleko basebo ne banyabo nze Nalongo na Lubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwa Mirembe ebuga Basese muri mutyeyo basebo ne banyabo. Naffe gye tuli balamu akyakuuma oyo olugaba Namugereka agabira ensi eno, agabira abalungi n'ababi. Kale bannange, obudde nga bukedde obulungi bwe buti, mwebazangako nga nti bweza. N'otunulayo buvanjuba n'omugaso alongo ng'ojja nkusaba ojje n'ekitangaala ekyo mukama wange okiteeke mu byenkola mukama wange sobole okubiganyirwamu nga nkyali mulamu era nga nkyalina ku maanyi ate lugera kinedda weewaawo. Kale olwaleero njagadde tutunuulire ensonga ey'ebirooto bino ebizze byezuuka ng'abantu baloota nnyo ennyumba ng'eri mu ttaka, n'aloota embugo emigugu gya Lubaale naye nga giri mu ttaka. Ensonga eyo yajja lwakuba nti waliwo omulembe bajjajjaffe lwe bakijjanyizibwanga ennyo ne baboolebwa ng'era kati bwe kiri. Ffe bwe mulaba wano abatudde mu nsonga zino ez'ebyobuwangwa tuwaguza buwaguza kwegamba okusobola okufitinga mu society. Tuwaguza buwaguza okufitinga mu society. Owulidde? Okulanga ne Lubaale awaliriziddwa okugamba nti abantu bange abaliko amaanyi gange kambaleke basome. Amaze kulaba nga balina engeri gye batunyigirizaamu, kwegamba bw'obeerawo ng'oliko empewo. Olina ekiseera w'otuuka nga olwa unholiness ekyewuunyisa abantu abo abatali mu nsonga zino ez'empewo ate be basinga okubeera n'emize emibi. Be bali unholy, be bajjudde obukyayi, be bajjudde fitina, be bajjudde obuyisayisa obubi weewuunye. Kubanga adda ku ggwe muganda we mbw'ola okuba oliko Lubaale n'akuboola to an extent nti ne bw'oba tolina kyakulya tayagala kukukombya yadde ekikumi. N'alyoka akugamba ebigambo nga bino wammanga. Ekikulu mwesiba mu bintu ebyo ng'alingaga nti gwe weeyagalira. Bane, there is no such a day omuntu lw'osobola kukeera nkya noga nti nze neeyagalidde mbeereko ne Lubaale. No! Wazira olabira awo kubanga ogenda okuzaalibwa ng'oli ky'oli. Okitegeera kugamba it's nothing of our choice nti tukeera enkya ne tugamba kati tuno tuliko Lubaale. Era nakuno kwenyumirizaamu noga nti kati nze neenyumiriza mu bajjajjange gw'okisalawo n'omanya nti kati eyeeyambudde. Okitegeera? Yambudde munnaye tatya nnene kaakati ate ggwe Lubaale yakukwata. Kati ogenda kuwangaala obulamu bwo bwonna ng'omwevuma bwevumi. Omuntu gw'ogenda okuwangaala obulamu bwo bwonna naye kikola amakulu. That means at one point you have to find an equilibrium. Mukwatagane mubeerewo, you coexist mu mirembe nga si bya yiriba. Kubanga ebya yiriba tosobola musinga. Tosobola musinga kati omusinze eki. Ojja kulokoka akusangeyo mu bulokole, osiraamuke akusangeyo mu busiraamu. Kyonna ky'onooba osazeewo okukola kyonna yajja kulaga nti waali. So lwaki oba oyiriba n'omuntu ng'oyo? So at one point olina okukkiriza. Kati bw'omala okukkiriza ate bali nga batandika kukuboola nga bakuyisa bubi. Owulidde? Naye ekyenjagadde mmanye nti abantu bambi beekyawa. Owulidde? Kati n'abeeraawo mwana wa buwala yafumbirwa mu ddya, bbaawe yali wa kisa, n'amuyamba n'akola empewo ze ne zituukirira bulungi. Kiseera kyatuuka n'afuuka nnamwandu. Abaana b'abannyina gye bali naye teri ayagala musemberera olw'okuba alina sitaani. Baganda be gye bali teri ayagala musemberera. Kati n'afundikira nga talina kyakukola okuggyako okuddira ebintu bino byonna ebyamuweebwa n'abiziika mu ttaka. Kati n'asima ekinnya n'abiziikayo mu ttaka. N'aziika Lubaale. Kati gwe wano tojja kumanya kati wali akikoze ye ng'omuntu olw'embeera eriwo. Naye kyewuunyisa ng'emirembe gigenda gikyuka ate mu bazzukulu baabali abaamuboola. Bukyenkya ng'ate kwe kuli oyo Lubaale gwakutte. Amulaga nti ebintu baaziika biki? Biziike mu ttaka. Oyo Lubaale
oba olina ku reportinga wa kitaka kya nawansi asobola omumukuwa. Not necessarily nti genda osimeyo biri bye baaziika, naye okuddamu okufuna obuyinza obwo muganda wange ttaka ye wabeera eggezi. Oba olina okukkakkana, owulidde, awo be bantu b'osanga ng'awoza nze sobola kwebaka ku kitanda, bwe neebaka ku kitanda ate seebaka mpulira musisayita, ate kigugumuka, ate kikola kitya. Banno bali wansi mu ttaka ate nga gwe weewanika waggulu. Muganda wange balina okufiiringa kati olina kwebaka awo wansi awo. Tebaagala bintu byakubabeera wala, owulidde, tebaagala bintu byakubabeera wala. Olina kubabeera awo kumpimpi we bakola ki, we bakuwulirira. Naye kino kitwalanga okubakubiriza bannange. Mulekeraawo okweyisa obubi ku bannammwe olw'okuba baliko empewo ne mubaboola ne mubafuula nga sitaani mu nsi muno. Kubanga bwaba nga sitaani muddugavu nga nze, kiba kitegeeza olwo ffenna tuli ba sitaani mayidiya, tosobola na kubala, tuli bayitirivu. Tulina okumanya nti bano bantu bannaffe, kubanga nze ndaba n'abanyinyala ate tebava mu basawo. Nze kye kisinga n'okunnyiiza. Babeenyinyala tebaagala kubyogerako, ate ekiro osanga bakookoota bati bagenda mu masabo. Ate kuloga, ate baba balogonya abo bankomba mudaali abo. Oh my God, nze mbalabyeko mbamanyi mbatya. Balogo. Kubanga wano yeefuula ali innocent, naye bw'owulira byasitukiramu okukola oyinza n'okutya. So bw'oloota ng'olaba ennyumba eri mu ttaka, kasubi, ng'olina by'olaba mu ttaka eyo, ng'omanya munnaye waliwo eyatuuka ekiseera n'aziika ebibye, nga naye olusi bimusobedde bambi. Ate kati ate oyo tosobola kumugeraageranya n'ono eyayokya. Tosobola kumugeraageranya ng'ono eyayokya. Era abantu abo abatambulirako empewo ezo ez'abo abaziisiziisa abo batera nnyo okufuna ebirwadde bino eby'okuziiraziira. Olumu basobola n'okugamba nti asthma, naye nga mu butuufu nga si kyekyo, oziiraziira, bikutuula mu kifuba, n'owulira nga tossa bulungi, kugamba okussako nga kulimu akabuuza. Ate nga sigamba nti abazungu basobola okuzuula ekirwadde ng'ekyo ekikutambulirako. Kale bamikwano, njagadde n'ekyo mukimanye. Omanye nti bw'oloota nga olina by'olaba mu ttaka eyo, kituufu biba gyebiri. Era okubiggyayo tekitegeeza nti funa ensimu oba ensuuluulu osime, nedda, giba mikolo, tukola mikolo. Olwalo oyo n'avaayo n'akomawo gye tuli ne tumusuuta, naye n'addamu n'atwagala. Yes, Lubaale alina okuddamu okuyiga okutwagala. Kuba naffe tumwagadde luno ate anaagaana bugaanyi kusiiba, naye nga ffe tumwagadde ne tukamala. Era tetukyamutiiririra yadde okumuswalirira, nedda. Ovaayo n'oreasoninga, kubanga twakizuula nga tuli bantu bakulu nnyo mu nsi muno, gye biggweera kabeeraani addukira gye tuli. Nga bigaanya nti bano banjagala kalulu, oba oliawo ng'atuuse, njagala kino, oba oliawo nga yeewuuyo. Kaakati gwe ki ekikufuula omutono ng'osobola okufunira oli obululu? Eyasoma n'omufunira obululu n'agenda mu palamenti. Kati gwe n'oba ng'olwo gwe tewasoma bannange, naawe oba wasoma ng'omanyi bwe bagendayo naye nga toyagala bwagazi kugendayo. Kubanga bw'onoogendayo ne tuneekolamu omulimu ne tugendayo, oba banaakola batya? Kale bannange, mwebale kubeera ku mukutu, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekuumira ku nsonga zino, mwebale kwagala bajjajjammwe, mwebalire ddala eri abantu abatatiiririra Lubaale. Abo mbeesiimisa nange. N'amanya nti nze bwe bukyenkya nti kwambala lubugo lwange nnyambala n'entambula. Owulidde, nnyambala n'entambula. So kati gwe atakisobola ate tovuma munno akisobola. Va mu kugamba ng'onooba tukuba. Oba abakuba bakube. Owulidde. Ate bw'anaavuga benzi ye ng'ate oddaawo ng'otandika kukuba mu mumiro. Nedda. Bajjajja tubaagale, nabo batwagale. Bwe tutabeekwekerere nabo tebajja twekwekerera. Ejja kubeera nga gye bayita fair game. Fair
game. Okay? Akuume atakuumira mpeera weewaawo.